Nza nnyo ne tukwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola weebale nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchembo tuli mu Gandalo aba NUP bali mu Kiyongobero abe Busiro bali mu Maziga Walukaga naye gandabyeko ku press conference ya NUP nga gawula kumuyitamu n'ebiringa ebyo gwe nnaku mutto ye Matias Sekanjako bwe tugenda okubanga tutambuza naye munyonyozi wa nsonga umanyifu wetu babiri wakweli ewe mumvuma avuma naye ndowooza lero ogamba Matia sigamba bakoze ku bantu bafa tugoberera abatugoberera ku Kimbo updates basebo ne banyabo mbabuuza ko nti mwasibye mutya ngutadde wala ngokwese mukweke ne guteke bagulabira ati lero nyambadde tisa tumanyi ensonga za Walukaga zindese speed nogira mu kibiina kyo eno kasi kale mbabuuza ko nti mwasibye mutya afunye okusomozebwa ofirido lwaza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asootuka ku buwanguzi bwe nkuyozaayoza nze Matias Sekanjako nkwagaliza kutulaba na kutuwuliriza bulungi akakiiko k'ebyokulonda ekiwandiiko kyendabyeko nga kiteekeddwako omukono gwa chairman byabakama Walukaga bamuwanduukuludde bamuwanduukuddemu abo bavuganya ku kifo ky'ababaka bwa Busiro East ensonga ze bawadde ekiwandiiko kyatwalayo ku nominate nga gibayita age mature entry yali expired yali yayitako nomination zazo zaaliwo ngena kusonzi 23 omwezi ogw'ekumi kwabadde yatambula era abadde confident nnyo ng'agamba ye yasoma era akyasoma naye ndowooza etteeka lisinga ebigambo tutandikira awo ekisooka kya nnaku eri aba NUP eyo yemu ku constituencies abadde bamanyi nti by all means batekogijjayo kakati bw'otandika obatemako constituencies zaabwe kitegeeza nti either owa independent okujja oba owa NRM so Walukaga mu mboozi ye gye yakola ne Dr. Kwefurukuta ku channel ya Dr. Kwefurukuta nga byakabaawo nga bakamuwaabira nti teyasoma waliwo omwami babuyita Nancy abeera mu Nancy oba concerned citizen yagende naye kubira enduulu nti ono teyasoma amateeka gagamba nti ojja kuba wa senior ya mukaaga oba ekyenkanankana ne senior ey'omukaaga okwesimbawo okukkirizibwa okwesimbawo ku bubaka bwa parliament osobola nga omaze senior ey'okuna n'ofuna waawo ekigattawo ekijjuliriza oba ng'olina senior ey'omukaaga kati Walukaga mu mboozi yanyumya nti bwe yamala senior ey'okuna baba bakyali mu holiday abadongo bajja ku kitundu kyabwe olukwata n'ejjajja eyali awangaalira era n'abasabamu awo n'akubamu bwakubamu yalina akagaali n'akatunda n'agatiriza nawe zimitwalo 8 n'azibawa bano n'atandika okutambula nabo okukwe era ye mumboza nyumya talina senior ya mukaaga era kyabadde asinga okwesibako byebino ebyamachuwa age entry gundi eno examination nafuna certificate kati ebyo isi kwesinzidde nemugamba nti byayitako yengo omuntu n'ekibiina kiranda bye Lubongo yanga agamba certificate eno ye IU certificate eno ya gundi option jaine eriemu acha inayo mukisa ayino omukisa okugenda mu court kubanga mu mateeka ga Uganda court esolo saza mu isi byerangirire isi esolo kulangira nti gwe muwanguzi nengena mu court nenga nti yawangudde ne bakusazaamu court bade tubiraba bijje badenge ebikola ebyo ne bibadde yingizo obuyinza otere mu Tanzania isi bwegamba nti ono ye muwanguzi tewali asinga isi manyi kati wano aina option ya court esogena mu court wano banje abali mu parliament nga bali okumanyiga court bayitirivu yezo ensonga lati ne bwowe isi bwe yagamba nti talina nsonga ku byayogera agenda mu high court era asobola okubagirayo mu court kati ye Walukaga ng'omuntu kuteekateeka bannamateeka be bwamala oteekateeka bannalukola kuba bannalukola badde bamuwuliriza bwamala bateekateeka agende mu kooti okuwakanya isi byesazeewo naye alina okugenda ne evidence obujulizi obukakasa nti nze kino kyennyina kiri equivalent ku kino kubanga abantu baffe njagala tusooke tubabuulire kino ruling ogiyina eri ku kamera eri eri ku kamera eri kubanga mu ruling submission baziwuliriza buli kimu ne bakiwuliriza naye balina omusango gwe basiseeyo ogwawaabwa 27 nga gwali gwa byakusoma nga gwali nagwo gwa nsonga ngeya Walukaga yennyini omusango gwa 27 gwali wakati wa Gole Nicholas Davis ne Roy Kyaliapo omusango guno
gwali gwa 2007 Supreme Court kubanga nabo nkakasa Court ensukulumu Court ensukulumu yasala ku kino nabo bajjeyo ku kya Court ensukulumu kubanga kasa ono ye yawangula n'agenda mu parliament nene bagamba nti bone bagenda mu Court ensukulumu nesala Court ensukulumu yasala ku nsonga ya National Council for Higher Education ngegamba nti certificate evudde mu National Council for Higher Education si qualification nga iyo National Council of Education yo ekwabu certificate ekukakasa nti wasoma wesimbyewo nete tukakasa biwandiko byo ogenze mu National Council for Education okwokubira endulu bakuwadde certificate kakasa nti bannaye ono yamala sini ey'omukaaga wano isi I mean Supreme Court teyayogera ku kyama kiwa age entry oba bayete bina bakujja byaliwo nani kati abasije bakozesa ogwo musango yali awo abati ababira munne guno omusango gwali gwa buyigirize nti yali teyasoma naye ono wadde ogenda mu National Council for Higher Education kujja empapulazo ku senior ey'omukaaga ku senior ey'okuno kakasa nti bane nasoma certificate National Council for Higher Education gyekuwo kukakasa okakasa kati qualification by itself era neyongerako negamba it cannot give life to any invalid or expired qualification tesobola kuwabulamu bwa document eyayitako oba etaliyo kitegeza National Council of Education tena makulu mwecho certificate eri evudde eri tebagibala si kikulu nnyo si qualification by itself era tewabulamu certificate ya walukagga eya mature age eyayitako oba certificate yonna enjingirire so mu bufunze ebigambo bya National Council of Education tebyesigamizibwako naye ate bwogenda mu ruling ya Lwashande bagamba nti certificate ze yafuna ez'omu magye ebiki ezo yazitwala mu National Council of Education nezikakasa era isse egamba kwesinziira okugoba omusango gwa Ssekikubo nga kati ani mutuufu mwekyo teeka ku tteeka kakati wano ground kwe bagobedde walukagga ya expire yaggwako nasoma ku certificate ya Tugume naye agirina machiwa age agirina naye era yagifuna ku institute yemu eyo ayo kuba yezigaba mu Uganda ziri mu 3 ayo Makerere onda erimu Eastern eno ng'emulaga nti ejja kubeera valid for 2 years bwekibeera nene era bwekibadde kitegeeza nti emyaka ebiri bwe giyitawo bw'oba tewaddayo kusoma oddayo n'ogisoma omundi ogwokubiri actually Tugume yagisoma ebiri ye Tugume yagimusomesa ebiri ogwasooka yagigwa yagisoma ne kubanga ey'Emakerere yo tebeerako verification naye yagigwa ey'Emakerere yagigwa nagenda kwa UIU nga kati ate kwa UIU olode yali yamala dokola enrollment ku mateeka kati yagisoma nga bwasoma amateeka ate nga naye bwagikola kubanga olwo lubeera ndawuliza bagikola olunaku lumu n'ogimala okola pepa 2 sawa 2 ze sawa 4 ng'ozimaze naye kati ekya bwana Matiya Mulumba Mathias emyaka gy'ebiri gyali giweddeko we yakola enrollment mu university anti kakati mature age ekolebwa omuntu amaze emyaka 6 bw'aba yamala senior 4 P7 senior ey'omukaaga nga tasoma oba tasomerangako ddala osoba nga tewasomako nga togendangako mu kirasi naye ng'omanyi oluzungu oluwandiika n'olusoma omanyi nobala ssente bwe bagikuwa after 2 years neggwako bw'osoma n'omaliriza university diguri eno yegattawo kati walukagga eno diguri gy'anaafuna yejja okubanga ejijjuliriza yemaliriza byonna bino tuba tetubisuula mu kasana tukwata kitegeeza nti okulonda singa kubadde kwa 227 ng'amaze diguri eno gy'ali mu kusoma abadde kiriya neera Lwasande lwakyali kiriya nnyo nti naye bwe yagikola nayingira university n'asoma n'atikkirwa yatikiddwa gundi wano Nkumba University kati kuba nti naye ali kiriya kati walukagaba kubanga diguri ye yagimaliriza ate teyali tunulidde machuwa age eno kali batunulidde diguri awo machuwa age bagibuuka kubanga oba wayingira university mu mateeka naye kati bannamateeka ba NUP abangi batyo ne bakansona lokola ekyo tebakimanya okumunominatinga ne kadi neesuba ogenda mu mikono gyandigenzemu eginempapula bannamateeka tobanenya kyosooka okunenya ke kakiiko k'ebyokulonda aka NUP sebuufu ne banne ate nabo tobanenya kubanga bo tebaverifyinga documents
ye just olaba otata certificate nga yakunasa nga yasini ya mukaga ne bagitunulira principal pass zili meka bichi wano wakola point weziti ne bagitunulira kubanga bana ne stamp bazijingira na buli kimu ne basiteka wali eri ne bakunominatinga kati gwe ino okusooka okunenya waliwo kye bayita okwekuba mu mutima gwe ng'omuntu noga ekituufu kinti byenjogera bingi naye ekituufu kyeki kwena ensonga bannamateeka b'omusango baguba kwasa bukwasa era bo tebamanya na kumanya nti ono empapula taziina nze nange nali sikimanyi kinali manyi nti Walukaga yamala ey'omukaaga ekyo kyo nali nkimanyi naye Kasaye yeeyogerera nti teyagimala yakoma mu nnya nemanya nti teyagimala ne basebuufu due diligence eyo tebagiina y'amaanyi due diligence tebagiina naye waliwo ndaba ekintu ekibeera kangamenti ekibeera ekya bulijjo bw'otuuka mu mbeera ng'ey'okusunsula kyemanyi nabo balina requirements ze basaba era bazisaba singa ya mukago ba equivalent kati wotuuka mu scenarios ezaabo batalina bitabo ng'abo bawalukaga ndowooza mulina era okwekenneenya kumwekenneenya ebintu byabo nga temunaba banominatinga musobola n'ofuna yo abakugu kino ekya senior 6 musobola okugamba nti requirement bonna ba 6 bagireese ne mulimu bano abalina special cases tuwetegereze ebyabwe andi kakati ekisinza okuleeta obuzibu kiri kimu nti mature age entry certificate yaggwako after 2 years but fena twali tukimanyi nti bw'omala okugifuna egenda mpaka bw'omalako university ate ekitali kituufu ffe bwe tubadde tulowooza nti singa National Council for Education egiverifyinga negikakasa nti ntuufu etambula mpaka bw'omalako university but nekandetwa Walukaga kyabadde alowooza ne bannamateeka bano abagenda okuyingira ogwo musango nakyo kibadde balowooza kubanga bakubanga okunominatinga okuvuganya ku bubaka ba parliament ba NUP kwaliwo mu gwa 7 kwaliwo byatandika gwa 6 gwa 7 gwa 8 awo nawo nange okimanyi nti ekipapula kino kyengenda okuwaayo tekinsobozesa kufuna kifo ekyo kitegeeza nti ne Walukaga yali mu bulimba obubwe bwennyini bw'ataakolako kunoonyereza ayinza obanga teyali mu bulimba naye okumanya kwabula kubanga nze nyina gwe nayogerako naye nangamba nti nedda bw'obeera ng'ogiina nga wagiyita nga tewagikolera ku makerere n'ogenda mu National Council for Education n'egikakasa eba equivalent to senior ey'omukaaga owulira nga kali ak'emyaka 2 gyemala takoogeddeeko andi kituufu but yo yayitako Walukaga ye ng'omuntu alina option y'emu kati kugenda mu kkooti n'endala mpozi kulonda kugwamu osasage ne bakwongezaayo ebyo tebisoboka kati bakuweza tetuna 228 ekyo kyo kati akalulu kajja kubeerawo anaba nga ayise kusoma ku mazzi kati ali mu mwaka gwa 3 gwa 3 gwa 2 ali mu mwaka ndoza gwa 3 alaka ali mu gwa 3 oba gwa 2 nekye nkugamba option gyalina ebiva mu ebyo ebya option entuufu eri ku buli omu gyalaba mu girasi yakugenda mu kkooti kubanga isi byesazeewo si byankomeredde naye ayina percentage ky'okuwangula ogwo percentage gyalina eringa ku bitundu 10 ku buli 100 lwaki okuguwangula ne kkooti ejagenda erondobe y'omusango guno gwennyini ogwa Supreme Court kubanga ne kkooti nsukulumu ye yagusala bwegulondobayo egamba okusinziira ku mbeera bweti kino kifu kati ate kigenda kumwinkalinga costs ez'abannamateeka stress yokka ebipande byeyakakubisa ekituufu obuwagizi bulina era akalwa abadde ajja kajjayo nze naggamba akalwa abadde ajja kajjayo by like 90% kigenda kuleeta ebintu bingi naye ekisingira ddala NUP ensonga kyeyise press conference ey'amangu kiridde NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi okukendeeza ababadde kusuwaddiirwa okujja oyo yabale taliko kubuusabuusa abadde ayingira lukiiko kiringanga kati balinga abafiiriddwa omubaka mulamba oyo aba agenze ate bwe bagamba nti tuwagere Magoola ali ku independent ne bw'omuwagira olwaliro n'awangula tajja wammwe ne benefits ze mufuna mu parliament ng'ababaka be mulinayo taba wammwe ne seneza IPOL tebamubalirako n'okumukomandinga nga mulina kyemwagala oyisa mu parliament mulina stand gye mwagala okuyimirirako nti bannange okusinziira ku tteeka lyemmanyi ffe tuli wano tosobola mukomandinga because ali independent ne bakate kubonaga nti kati ngeze mu lukono lwa President Museveni tomunenya okujjako ngeri gye yagitakooko mu kibiina kyabwe ayinza okuba okusympathizingamu nabo engeri yayitayo ne mu card processing yagirimu Kyagulanyi bwajja ebusiro nga bino kadugamente Walukaga kitufu biganye najja era option gyalinawo kuwanika Magoola
yekka. Oba Sseggona? Sseggona tasobola. Yenga ye atasobola oba ekibiina tekisobola? Ne bwamuwanika tebasobola mulonda. Kyogamba yadde byonna bigenze bwe biti Walukaga ne bamujjamu. Sseggona tasobola kudda mu kuwangula kalulu. Sseggona tasobola kuwangula kalulu ka Busiro. Mbadde manyi threat ya Sseggona esinga ebadde Walukaga. Sseggona mu bibalo bya Busiro East taliimu. Ng'omunafu yezza. Si munafuya. Abalonzi bo nga be Busiro bamukoowa. Kyogamba waakiri bayinza okulonda Kiyimba. Oba onomana boda. Kangave. Oba yenna omulala yenna. Kati omuntu ali ku option esobola okuwangula akalulu wako bamuyita Magoola. Ekirungi yajjira ku ssaawa. Kyagulanyi aliko ku ssaawa. Kyagulanyi bagana namwanika nagava nange nasoka ku ssaawa. Ebyazze mwabirabye ngaye mwabirabye naye kati tuli kuono. N'omuntu kati mu bufunze n'omuntu wotuna bonna abali mu Kyagulanyi gwasobola okuwanika Magoola. Magoola. Sseggona. Kyagulanyi ne bwakola ensobi n'agenda n'awanika Sseggona. Sseggona tajjayo kalulu ka Busiro East. Era n'akalulu akawedde ekyakamwanguza kyali ekyo kunywesa Kibalama amazzi mu kkooti ate nafuna kadi ya NUP. Y'omu ku bali bakalekayo. Yali asigalayo. Nze badde ndowooza nti bino bibadde okubanga tukize tugaane yadde erinnya terirabika mu bawaaba akiri mabega. Tayinza bbanga takiri mabega. Akiri mabega. Nnyo wakiba mabega emirundi 88 ku buli 10. Tasobola kujjayo kalulu ka Kyaddondo ka Busiro East mu Parliament kino ekisanja. Era y'omu ku bantu abatagenda kudda mu Parliament. Ekyo kikkirize kigaane mugezi muyivu ayina experience abaddeko mu Parliament munamateeka mugundiivu naye okusinziira ku level y'abalonzi b'e Uganda tebasobola kumukomyawo. Tebeetaaga bayivu babaddeko nabo. Babeetaaga era babalonzi. But kye babakoledde bakirabye. Nkugambye omuntu kati alina okubanga essaawa zino agenda kusala nkoko bamuyita Magoola. Era Magoola bibitambula bwe ali nno nabweru wa ggwango bayekomyewo kugana amawulire oyinza obutadda. Magoola musajja wa business omumanyi. Yabadde atambuddemu. Abeera atambuddemu musajja wa business akola business ez'ettabu. So mukuwa amagezi oba muwiwa amagezi. Ogambe NUP essaawa zino kayitandika otambula ne Magoola. Mukuwa amagezi NUP ng'eyagala omanyi kati ekituufu kiri nti tebakyasobola kudda mu kunominatinga muntu. Era tekyasobola kulaba muntu wa fulaga ya NUP mu Busiro East singa ne kooti bagenda kubanga Walukaga kyalina option ya kooti. NUP eno okusooka okuyamba ku Walukaga okugenda mu kooti. Kubanga kibakwatako omuntu waabwe bamuwa kaadi. Bwegenda mu kooti bwe kigaana ne kooti n'egamba nti bannange talina mpapula. Option eri ejo kudda ku Magoola. Ku Magoola. Ate era Magoola asobola okukasikayo. Goba Magoola abaddemu era nga anywesa asobola okukasikayo ekisooka. Chances ayina ebitunduka kati 5 ku buli 10. Magoola. Centers yina. Flaga gundi kadi gundi simbo kwali etundika sawa. Simu pya mu abaddemu ayina bufida loads bwakoledde n'abantu ye ng'omuntu n'abukola. Simu pya mu constituency abantu bamutegedde bamumanyi era kati aba Busiro East nkakasa gwe bayinza okuwa akalulu. Kubanga meanwhile ironga bano bacha processing court bitebe byonna ye. Batandike n'okuyita ku Magoola ku kitebe. Anti ne bwogenda mu kisaawe. Oba ne option tikimbo wakuba munana naye singa alwala. Ani atuulawo. Nti gundi abeerawo. Yensonga lwaki nti kasita ogwamu kati ni bamugamba tandika okuwombya. Byagudde kwasona babaka bonna abalwadde kati akubadde akuba bbiri kati akuba bbaka. Anti bbiri ye bbaka era. Ne baseta bbaka. Nyane ne ttaano balwadde. Ne bbiri era asobola okuzannya waawo. Kati abadde ku nsonga ya Walukaga yakituufu kiri nti kubanga nyina observation gye nakoze wano. Yeah, the said certificate of mature age Walukaga Mathias presented for his nomination at the hearing of the petition. The respondent attended a letter from the Islamic University of Uganda dated 11th November from 2025. 11th November 2025 certifying that Walukaga Mathias sat mature age test held on 25 February 2023 and obtained the score. Okay, ekyo kiri awo ekyo. The same letter stated that the certificate expires after 2 years. If the candidate has not used it to enroll for further studies, otherwise the certificate remained valid. However, the said certificate of mature age
as a lifespan of 2 years which period is specifically stated on the document. Jibeerako ne muyatukume gyaliko. Jibeerako. Toweebuzabuza mbu ate kati kino kanoko kakokka kuba mu kooti. Kubanga singa abaddenga mulya nnyama ye musobola okulwana. Yatuula. N'agwa pepa zonna n'ayita Oluganda. Aina principal person. Kitegeeza. Bw'oba ne principal person certificate yo mu UNEB esobola ofuluma. Kitegeeza wasoma. Okitegedde? Principal person bam points maker. Principal person. I mean A bam point maker. A bam point mukaaga. Mukaaga 5. Mukaaga. Ate B. B bam point 5. Kubanga wano kati tukola simanyi ye yakola ddi fe twakola out of 20. Kati out of 20 yakola kwa 25 oyo. Yakola kwa 25. Kati ye tabamenya nnyo. Ne kati ono kino kukikuba nti certificate yennyini kubanga bannamateeka ba bono. Bwe bagenda mu kooti we tugenda okulabira. Bwe bagenda mu kooti balopooli eyagenda mu isi ne isi yennyini. Kubanga ne isi yennyini eyina omusango. Ogw'okunominating ono nga tekoze due diligence emala. Eno nominating omuntu agobala abantu alina buyigirize. Obuyigirize bwe bulaga bwaggwako. Nomination bagamba di 23 November. October. Nga yaggwako ddi? Nga yaggwako 2 June. Kati kitegeeza nti isi eyina obuzibu. Kati wano gwe tugenda okulabira nti waluka gundi Segona kirimu. Okulopa mwala gundi ono wanawinchi ono omusajja we wakiso alete bannamateeka abateeke mu kooti ogenda okulaba nga Lukwago yazze then olopaka kikoke byokulonda naye kati kino muganda wange kino okukikuba kino ekyawalukaga bannamateeka okukikuba kino tekikubika kati kyebalina okukola Magoola alina okwambala ayongeremu ku bipande kati kati Magoola alina okwongeramu ku bipande naye ye Segona ekituufu kirindi Segona ne webadde nga abere nkungana zibadde nga zeegezamu okumutta. Segona nze nkubulira amazima manye ebintu ebyamazima bibeerawo. Sijja kulimba. Ye wadde nga bino biri bwe biti muchu. Eyokubera mbaka addako wadde kati nga mbaka aliyo talimu. So career eyo ejimajwa entry expiring nga 12 omwezi gw'omukaaga mwaka 2025. Nominations nezira nga 23 October omwezi gwa October sigwe gwe 10 kitegeeza okuba mu gw'omukaaga paka gwe kumije emyezi ena certificate gyali ekaddi expired. Akakiiko k'ebyekonda ne ka nominating omuntu alina certificate eri expired kayinza okwegaana. Akakiiko k'ebyokulonda ensonga lwaki okusomeza kwa kalina olwaleero ne bwogende nakawe ebyaliyo ka nominating abantu nga tebasaba constituency eyo yennyini basaba ndala bwe kaali kasala kawe ensala yayo ku byabbowe kaagamba nti naawe wennyini wakuba posta nga ziriko Nakawa West notatekawo Nakawa Division West kitegeeza naawe wali otegeeza eyo bazijjayo posta ze ziri ku makubo basinziira yennyini n'abagamba posta si gazetted document osoteekako ekigambo kyonna kyoyagala as long as kisobola otegeeza but gazetted document erina kubeera bw'obanga yegwe Kimbo wa Martin nga ku Martin yo tekuliko esembayo erina kuba Kimbo wa Martin nga tekuliko esembayo kubanga yabagano bagamba ndino bango yagala Nakawa Division West nga ne wagiwandise West Kasasiro eba constituency endala mu gazeti kati isi yabakidde nnyo ku mulimu 225 mu nomination ebadenga parliament ye 10 de yamene abatagena mu kooti okimanyi nti bangi abasaba constituency kati ngeno Lubaga South nateka Lubaga South constituency banji naye nga eyinza obbanga Lubaga South County constituency nga teyakiteekako ne isi yo nesigala ng'egenda enominating kati akakiiko k'ebendera nkyakaliko ekiwandiiko ky'omwami oyo Walukagga kyeyaleeta mu isi isi yo teba na buvunanyizibwa waliwo kituulyawo nga batugamba buli candidate addayo mu National Council n'afuna ekipapula ekikakasa empapula ze yadde zinazirina naye addayo mu National Council eyo requirement ya isi eyokufuna ekipapula ekya certificate ya National Council document ezo zibeere verified mangu National Council ono ye yaddayo nemuwa naye okumuwa tekitegeeza muno expired date obina kwa example candidate osana okutwala empapula zino zokka nga tolinako lupapula lwa National Council zineza sini eyo mukaaga osotwala ezo zokka kasaziba nga ziri mu original form waliwo abamu abazina nga zabula ogenda bugenze ne bakakasa nti no wasoma era noyita ebibuuzo n'otuula omwaka bweguti certificate yo n'ogireta n'ogimuwa n'ogiba bano abanominatinga so kati ekintu kino okukikuba
emivuyo ejali mu kakiiko ka John Mary Sebuufu gitandise kati okulabika. Ejo si mivuyo gya Sebuufu. Sebuufu n'akakiiko ke tebalina capacity ku verifying document ntuufu. Only muntu verifying document ntuufu e National Council for Education yeyeka. Kyobola ne EC esobola kunominatinga ne bakulonda n'okukombaka parliament bakusika tolina mpapula. Olowooza lwaki? Kubanga EC wadde era musajja ali mukubwa. EC wadde kunominatinze empapula zitunulide naye era teina yo mulimu gwa ku verifying National Council for Education yevunanyizibwa ku ekyo kati Sebuufu ne banno munenya mpola. Tegeza kuyambako ekibiina kyo. Olupapula lw'ojja mu National Council osooka tutwala mu kibiina kyo munonya kaadi. Tebisaba. Kati emisango nani kati batandise okuyingiramu. Ate waliwo kibayita due diligence nga naye wenyini kati gwe omanyi be wasoma nabo sini eyokuna. Nomanya be wasoma eyo mukaaga ne ku university be wasoma ne ba ku institution. Naye osanga omuntu nga agamba yasoma nga tasobola kuleetayo wadde oggi oba obbino. Sematemba yabaleeta. Leeta ebifaananyi. Yaleeta ebifaananyi ne university y'omu America n'emwegana egamba ffe tabanko muyizi waffe. Waliwo munabyafuzi e Kenya awo yesiba ku timu university eno. Ogimanye eno eri opposite nkumba bwano Mengo. Kenya ne bagamba bulungi nti timu university teri mu list ya universities eziri mu Uganda esolo kuwa certificate zikakasa nti oli muyivu era ne musunsula out ne mujjamu kati isi teina musango Sebuufu n'akakiiko kabwe tekalina musango National Council for Education yakola ogwayo ne muwa certificate nti kitufu akola ki tebakijjeo ntula kuba nti tayakola bibuuzo ebyo njagala abantu bategere bulungi bamugjeyo kubanga certificate ye yaggwako kati akantu ako kawandiikibwawa walukaga kataasoma ne bannamateeka abe ke bataalaba akantu ako nti kana ak'emyaka ebiri ko kabeeramu naye okwongerezaako nti ebiri singa teweeyongerayo kote kali sikawandiike. Olaba amateeka ekisooka buli omu amateeka gataputa luwe eyo nayo nababiraba case oli omuntu asobola okutta omuntu ekituufu nga yamutemula n'agamba namukuba akatayimbwa oba namukola bwenti munnamateeka bw'atuula nawe akubuuza njagala ompe buli kimu ekyetaagisa okuwolereza n'omugamba namukola bwenti mada wipoli nagiteeka wano eno anti kale nti ogenda sasula ssente bwezi tifutaniko okuwolereza munnamateeka agenda mu keesi ng'akimanyi nti gwe watemula omuntu akinkasa omugamba mazima naye agezaako okuleeta obujulizi obujungululu obwabali kati wano bannamateeka bawalukagga nalukoola tobanenya ekisooka by all means balina oyingira mu musango kubanga Lukagga yali agenze mukazi bali bamaze omuloopa wali tosobola mulekerera bwotyo ntuwakuba nti evidence teriiwo emala kino nze kunze kyembadde manyi nga ensaa tenaba kubeera mbadde manyi Walukagga talina buzibu lwaki nze mbadde manyi nti eyo certificate bwe bange eri verified ebe ekyaliko ekutuusa wonna kuba yaleeta n'emisinde emidirivu nnyo okutulaga empapula ze ku social media ng'amaze okakasa nti certificate National Council for Education ng'amaze ogiverifyinga ebeera ntuufu naye bano bamugyeyo ku ground expire kubanga bagambye mu kasembayo accordingly okay kana akadirira kasembayo nti in light of above observation commission under min cap stroke 048 stroke 25 0 okay bili abiri mwetano found that the certificate of mature age Walukagga je yatuula Walukagga Mathias presented for nomination ad by 23rd of October bili abiri mwetano clearly expired ekakasiza ddala nti yaggwako accordingly the candidate Walukagga Mathias lacked the requisite minimum formal qualification for the elective office of Member of Parliament as stipulated under Section 4, Subsection 1, Subsection C of the Parliamentary Election Act, Cap 177. Candidate Walukagga Mathias ne bamugjayo ku ground eya expire ground ya Walukagga nga tawezezza nti teyakola machuwa age entry n'amuyita yamuyita n'ebitundu 5 ku buli 10 naye ekipapula kye kyagwako nti National Council for Education teyamuli verifyinga but agenda ogireeta mu nomination yali yaggwako
tulowooza nti kigendererwa kya kwongera kunafuya NUP ina candidate ali Luzira atagana kweronda oyo agenda kuwangula oyo yomu kubali mu parliament direct kati Waiswa Mufumbiro n'ebitundu nga 8 ku buli 10 akalwa agenda kawangula Damiya kumusiba ne bata musumulula mpaka okulunda we kuggwa oba kati yegalira n'abamusiba nte muntu kugambye kati naye wadde okomera libi n'abantu be basobola okusabirirwa asooka abeereyo mpaka okulunda we kuggwa ekyokumusiba obusibi kyokka kimuwanguza akalulu era ekyo kyotoddamu kyogera nga osimanya abamusiba biki bikya oyo ali mu parliament erina olukaga bamugjeyo kati eyo kadi efudde eyo kadi efudde sagala twekwase gundi tuli ku mateeka kati tebamugjeyo olw'okuba nti nno tebamwagala ne bamuwadde ensonga era ne bamugjeyo mu tteeka ebidongo byamusingira okusoma ekyo kyenagamba nti gavumenti embi ekola etteeka ebbi nefuga abantu obubi ng'ebagamba mateeka yegayogera ekufugira mu tteeka tteeka we ligamba nega nti etteeka ligamba litya olina obba nesini ey'omukaaga togirina ne bakutera akakwakuliza nti kale oba togirina equivalent nonyayo akajinkanankana togirina kajja kuba kamala ebbanga bwe liti so ensobi isse giine y'okunominatinga ono nga certificate yaggwako kati awo bannamateeka bawalukaga ku 10 walukaga alinako emikisa nga 5 emikisa nga 10 okudda ku kati siraba kyagenda kuwanguzisa akapapula ako kakyogera lunye nti kamala emyaka 2 mwejja emyaka 2 mwolina okukola enrollment ate noba nga diguli wagimala oba kyonna kyosomye kitegeeza bwoba tokoze abayithawo akapapula ako singa emyaka 2 gyako giyitako oddayo n'okulakalana kakati gulawundize kubanga ne bannamateeka bagenda musango ne bamugana naye kakati olina okubeerawo ne evidence kati obujulizi obwo nga si bwakubuusabuusa naye nga busobola obba obugumu wakati wano yakulaga ekituufu kiri nti teyatula siniya ya 6 takiwakana alina yakuna gurawundi gyaliko ya mature age entry certificate university gyakola enrollment gyasomera degree teyina kyeyinza kwongerako nti oyo muyizi waffe era anatera okutekebwa teyina nkugambye bw'osoma ku university Makerere gigyeko because Makerere te verifying bwana National Council for Education okay ebyayo bibakiria bw'osoma ku university ku St Lawrence University oli bwakutwala mu kooti tewasoma ng'olina diguli yaayo St Lawrence si yewandika netekamu ne stamp nti oyo yasoma National Council for Education yekola ekyo negamba oyo yasoma ku St Lawrence n'afuna diguli omwaka gweguti ne stampinga okitegedde kati university yona institution yona ng'ogyeko Makerere teyinaawo kyonna ebiddirira bigenda mu National Council for Higher Education no ngamba wano wetuli kati wano teyinaawo negandike kuweyo ka testimony yo teyina ka dissertation teyina okatambulireko teyina kyesobola kukola edda nga tusoma university nga naye ng'ebigezo nga ajukira ffe tebatuweerangawo emyaka ffe gye twasomeramu tebatuweerangawo results zaffe naye nga bakuwaayo ka testimony yo kwonoonyeza emirimu nate okunoonya mirimu kubanga n'omulimu ogwo gwonoonyeza akagundi koyina waliwo asobola ogufuna nga teyagendako kusomera ate tebasobola kumujja ku mulimu ogwo kati wano kye tuli ku mateeka agali documented obulungi nti omubaka wa parliament alina kubeera na qualification ki senior ya 6 oba equivalent okitegedde wali ku mirimu basobola kugamba nti olina okuba nga olina diguli nosobola n'oleeta ey'okunasa n'oyitawo ne bakuwa omulimu oba osobola okuba nga tewasoma nako n'ogamba nti nze nasoma kati wano university gyasomera ekisobola okumutaasa olwaleero kati essaawa zino bannamateeka kugenda mu kooti kati kooti neesooka neeyimiriza essibe yasalawo okulonda ekugenda maaso esobola okubiyimiriza kooti esinga issa obuyinza mu Uganda kooti esazaamu gwe isinga ekulangiridde negamba nti bakulonda mu bukyamu wabba akalulu wakola bangi bayingidde mu ngeri ya kooti nalukoola ku Nambi nalukoola ku Nambi yaguwangu Muwanga Kivumbi yayingira kooti yemuyingiza ono Kasibante Moses wano kooti ye yamuyingiza ono Kasule Sebunya kooti ye yamuyingiza kooti ekujjayo kati no ekiri waasi nti isi esobola okukulangirira neba kooti nekujjayo n'ogenda mu kooti mpaka mu kooti ensukulumu era bwekujjayo tasobola kudda mu isi kugamba nti nate kooti ensukulumu yanjijjeeyo anti kooti yesembayo kakati Busiro olwaleero twandira ba protesters vote mu Busiro abantu ne banyiga ne bagamba kati obono mwamujjeyo gwe twali twagala katukasimbula ono protestive vote yaliwo mu G8 Kiyonga ng'awangula wa UPM ng'owa DP bamutemudde nga UPM yakajja emyaka
emyezi mukaaga bagende mu kaluuka ekinana UPC jukira yali mu buyinza owa UPC bagana okumulonda abantu bekasese ne bagamba wamwate mudde wa DPO w'amaanyi nga tanaba na nominating okuba bamuwambira ku road block ne bamutwala ne bamutemula balonda Kiyongo omunafu wadde teyalayira nenafu kombaka parliament kakati tuyinza okulaba singa obunafu singa ngo balonza abantu singa NUP ng'ekibiina kibivuze tebava ne bagamba nti bannaye wadde onavuddemu tulondono of course ekibiina kijja kuba gwe kiraga bwe kitalaga I'm sure kozi nalale esembayo Kyagulanyi agenda okusemberayo ddala eri ebadde eri awo Kyagulanyi nalale 2 kunaku lusembayo Nansana municipality ne Busiro East Busiro East walukwaga of course abadde yamanyi yagenda okubera kadala ne kati bikyuseemu nira kyenjagala okubuuza ba independence MPs abali mu parliament abasinga ba NRM leaning era kalube kaggwa otero kola banga bekukutiza kwenda actually NRM tebasasule bayita ne mu nkiiko zaabwe ne mukoka sibagenda yele tababera kuba NRM yebe bamanyi nti of course emivu yejimu gyali mu bumyofu bwabwe bichi era bagenda era olaba ne speaker abawane n'ebintu ebyandibadde tojukira Fox Odoi mu byo bisiyaga speaker mayino kuba wa roles ez'amaanyi mu parliament yo madaba bati balina biki bibiina tuyinza okulaba ko omuntu NUP gweneetekako amaanyi nga akalukadi najja kituufu najja ku NUP side anti kati ekizibu kikirimu ekisooka nti waliwo kye bayita obwannakigwanyizi okweyagaliza nti gwosobola okukkiriza mu NUP olwokuba nti okimanyi NUP ejja kuyambako okubeera omubaka wa parliament n'ogonda mu kaseera ako bano bakagabo bye bakola kati bwemala okuggusa ng'ate oginako obusungu bwo obw'emabega n'otaddamu kugiwuliriza kati NUP enakikola bukozi mu ngeri ya kisajja kikulu negamba nti ekyo kigenze katuwagire ono naye begamba tuwagire ono ku condition bweti ekyo kiyinza okubeera ekizibu n'okuswala ate muntu temwamuwa kaadi kakati gwe mwawa amazotuuka eyo nga bigize nkugambye wandira protestive vote kubanga komyawo omukazi gwe wagoba ng'ofunye ekijoojolo kijuju kiganya okuzaala n'okomyawo oli komawo kati ate ne bauti papa ya Busiro East oyinza ogirabako walukagga nga yasinza ofuna obululu obungi wadde taliiko tenafuluma dati efuluma nga taliiko naye ng'oli abwagenda ku box atekako walukagga Mathias n'akateekamu eyo naye ebeera protestive vote kitegeeza ne bakatta baba bakasse wadde wabeerawo ali ku ballot omutuufu alondeddwa wadde newe bafunye obululu 15 alangirirwa naye kiraga message nti ffe tubadde twagala ono Kyagulanyi ng'afunye obuzibu obw'amaanyi kati okutandika okunoonyayo omuntu gwe batembeeta naye ekyo kyali mu giraasi nga kirabika nti tosobola nti nze nali mmanyi eyo kaadi bagenda giwa Magoola kubanga ye Segona nali manyi tebasobola gimuwa ne Magoola yali fiiti Magoola yali addayo ne ssente ebitabo abiina ne bagamba ne ssente agirina ssente azirina asobola yennyini asobola n'obafandingako mu campaign anti Magoola ye ekyamukuba teyali foot soldier teyalabikanga ku kitebe yajja mu byakaadi ensonga ze tulimu za ggwanga waliwo wootuuka nga gwe sikwagala naye nga nyina okolagana naawe olw'okuggusa ensonga enkulu kituufu kati olw'ensonga enkulu eno walukagga wali omuleka wali ku bwa mmeeya andi walukagga ensobi gye yakola wamala sini ey'okuna mu myaka 5 gy'abadde nga mmeeya yali asobola okufissa emyaka 2 newe yalikoze kiheero history entrepreneurship kuba economics yali tajja musobola ne Luganda newe yaliseeko Luganda lwokka n'akola ekya ono omuyimbi w'ekakuuto yamanya nti agenda kwesimbawo yatula ebibuuzo bya sini ey'omukaaga 2019 ne Peter Sematimba n'agenda mawulire ne bamukuba mawulire ng'ayise sini ey'omukaaga ne Sematimba yagenda e Luweero n'akola senior 6 Jose Chameleone n'olwajja atagalira Simanyi Road Mayor Simanyi biki yagenda e Katuuso yagenda Katuuso awo yagenda Katuuso n'asoma naye yabangayo yajja lwa bigezo tobaayo daire yabangayo naku zaayagadde teyabangayo buli kaseera kubanga alina siniya ey'omukaaga kubanga yali mmeeya naate wamma yogera yali mmeeya yepaatiika ku kipapula kino ekyo ekipapula kyennyini ate muno kigwa bakigwa sige nti tugume yakigwa ate nga kyabbeeyo kisasula ate nga n'okuwa obubi okikole process naye ebeera mpanvu mbaga kirimu n'ebyobufuzi bingi bakulabanga ggwe kyola abasinga bakikola ku IU Makerere kizibu okuwa muganda wange Makerere kizibu okuwa ekituufu kiri nti tukikirize tukigaane nti ensobi gye yakolamu yeeyo emyaka 5 fisa ye 2 funa ekisomero awo
funa ekisomero akubira ebigezo osomerenga waka oba otyogewe mu baana funa omusomesa ajenga akukoachinga awo ole bisomero ebibbe ebigezo mu Kampala muno funa ekyo ekisomero kalinga Sematimba yagenda mu byalo gye batamana mumanya n'asomereyo gatina amumanga alina omusomesa ndo za amukoachinga kati kusende saa yebigezo genda otuule very simple kyali kyangu nnyo n'essomero oligamba temundala asante ensomera wano nze kansome nfuna ekintu kyange ekyo kyali kyangu nnyo mulonde ba 221 223 oba omaze senior 6 yo ofunayo combination ekyangu kirimu n'Oluganda kumanyi luwandiika Luganda art economics tomusobola osobola okukola entrepreneurship history so omupambana history ne banga tebakusomesezza osobola okwesomesa ebyo simanya what cause today history muzibu bisobola nationalism bakuwa nashi nga mukambwe bisobola kyeyali badde yesalako kubanga waliwo otuuka ng'olina kyoyagala nga waliwo byolina okufiirwa ng'olina okufiirwa ebivulu byobadde ogenda mu kuba endongo okuyimbira abantu ogende mu kiraasi osome kubanga oba abakubanga alina sinema mukaga wadde nga yagigwa naye nga certificate kale nga ayitako pepe emu ati twandibadde muzina emboozi ez'olwaleero yali asobola okwita Oluganda lwa sina 6 lwange pepa ey'obutabo yali abiyita pepa 3 ya butabo yali asobola tasoma wa pepa 2 naye yalifunyamu history point ezo kati bbiri zandibadde zimumala kakati embeera bweto bweri naye musajja waffe Walukagga tukusasiddeko nnyo asigaza kukola sente mu campaign kuyimbira abantu ayimbire bantu asobola oyimbira abantu waliwo kimujjako ekyo asigale ng'ayimba ayimbire ku banne kuzirale kuba meya takyasobola kuddayo ayimbire ku zi campaign agende ku zirale zonna aziyimbire naye kati wabanga tabadde wa struggle mutuufu batajja kuddayo ku campaign kubanga tolinakyo ayina kubeeranga rain bamumakadi nekulaniriza abantu rain ye yali akimanyi tebasobola gimuwa wadde ye ebitabo abiina musajja kati ate bino batuferamu n'okusomesa omanyi yasomesaako Walukagga yasomesaako ku mugezi Egirinyi mu byalo Omulasini yeeyokuna oba mugezi nnyo atandika okuyamba Omulasini yeeyokuna ne bagamba bakwata mu bantu bakwate mu Kamasaawo n'obakwata ate jjukira oba kati ojja kulaba nga ne mu kirasi yali abikwa ebintu yali abitegera naye abasajja nze baŋŋamba nti abasajja abayingira endongo mu gy'ekyenda abasinga tebaasoma baŋŋamba oba yesole yemu eyabasudde omusajja yabaguliza ebyuma basudde yali olw'okuba teyasoma ng'akwata sente empitirivu nnyo oba nga awakasozi sente emboozi eyo njaggibuuzako jakagato yali basudde yawakasozi sente agenda agula ebyuma kumbe yabigula mu mannya ge omusajja ebyuma mu kubituusa kwano nga basudde amanyi atuusiza ebyuma kumbe kasozi ng'abyetuusiriza mu mannya ge olwokuba teyasoma lisiti teyazisomangako biki teyabisomangako n'ebiringa ebyo so emboozi ya mukulu Walukagga ndabyeko ku press conference ya NUP bambi naye nga nabyo balimu kwebuzaabuza byebadde batulaga era ensi byebadde emanyi naye amateeka nago googera kirala kyokka n'abatuulako NUP bonna bannamateeka okuva kwakikulira Kyagulanyi munnamateeka Ssenyonyi munnamateeka Lwongoya munnamateeka Katana munnamateeka kati wodde no ku mulendo gw'aba MPs Nkunyingi Mwada munnamateeka kati ayogere ki Nalukoola munnamateeka ati basobola baba pulibageni munnamateeka pulibageni omanyi tudde bali tuteese abo tebava mu prison buli kaseera bakera mu prison okugenda okulaba abasibe kiriza omusango bagenda kusiba emyaka egyo tesa ne government n'omubuuza nze nakulesenga looya ojja ojungulula obujulizi gavumenti bwegamba nti ebuyina naye bannamateeka tobanenya ekituufu kiri nti kati kino ekintu nawe nga bw'okirabye munnamateeka yali alina kukola kyawe kumugamba candidate naye gwe ebintu byo ekifo tukireke bannamateeka tobanenya bonna Walukagga ng'omuntu oba Walukagga yali alina okusooka okukwata empapula ze abeeko omuyivu gwaziraga nti empapula mpitawo bangi be yalaga nga bamugumya nti oyitawo naye kati ekyo ekiriwo olwaleero kyolaba kyekyo ekinnyonnyola nti obutasoma buluma akuze kati Walukagga emabegako wonna abadde muyimbi w'amaanyi sente aziyina abadde mu bifo eby'amaanyi era abadde talaba nti obutasoma buluma akuze kati kanoko kako kaka isogama nti tukuwanduukuludde kalaga bulunyo nti obutasoma etegeeza kati omuntu esaabwa zina afaayo nnyo okulaba nti buli muntu asoma Walukagga era abaana bwe babanga babadde bawuza mbuze dadi leero sigenda kusoma bagamba emboko gyasobola okujjayo
sijja kulimba nti walukaganga omuntu obulamu badde bumaze okuterera naye emyaka ja senior ja 11 ebiri gimusubiza emyaka 5 egy'okukokola ettooke nti nange njagala eggwanga lino terera ne tuva mu bino mbusimanyi ono yamala senior ey'omukaaga twetaagayo bayivu Zuma yafuga South Africa nga yakoma mu pifo Amini yasoma eggwanga lino ebyafaayo bye balaga ebyamini bisinga ebyaba aba PhD aba masters aba degree kati tulina okuseeseetuka okuva mu bino mbu wamala senior ey'omukaaga tulina okutegeera nti omuntu ategeera asobola okulizoninga ne tuva mu ebyo kubanga kati ogenda oyinza okuwaka nga ava akalulu n'awangula olwaleero kanga basobola okuwangula akalulu protest vote esobola okujja ng'eyali wano eno ewa Principal Kiyonga mu gy'ekinaana kozi Kangave yagamba nti omuteketeke yamusibisa eyoyo wa FDC yamu tikiti nga side zonna omuteketeke ali mu kabiga NUP mubasaba tikiti za NUP mwalimu munnamateeka muganda wa Kimuli Kigozi ayalipota wa NTV muganda bamuyiwa webusiro mwalimu munnamateeka Segona bamuyiwa muna business atera nga muyivu Magola bamuyiwa balimu naye obutasoma buluma akuze saawa zino emabegako wonna odotisobola binyonyola muyimbi gwe bayita akubayiti ya Lubala kale tulepuke n'abitegeera gamanze sasoma siriiwo kati alepuka n'akakiiko ka byakulonda kati ko kamaze okusalawo kakati gwegenda mu kkooti olina okuteekayo kye bayita beyond reasonable doubt nga watali kakunkuna okubakakasa okusukka ku kya bulijjo kakati byebyo muganda wange kale tukusaasidde n'ekibiina tukisaasidde ekibiina tukisaasira olw'ensonga mu kugaba kaadi balina bye bamu makaadi babaali bakandeeti baabwe nibo baako bye balowooza nti baali bawadde ate no wakyaliyo era ebikyajja mu kibiina ekyo temulowooza nti biwedde nabadde ndaba sitoleyo n'omuwala bagimpaddeawo neŋŋamba akakiiko okutema mu ngalo kano nkalonziwa nalabye omuwala ono Nalwoga Nsamba Nalwoga Kevin Nalwoga Nsamba ow'Emityana omuwala oyo kaadi agifuna nga bamaze kugijja ku muntu nga bamaze n'omuwanika agifuna bagijja bamuyita Fred Kintu Grace olwo Lubongo yamuwanika waliwo balali ya Kyagulanyi yennyini yamuwanika ona akatambikira naye nga Lubongo yamuwanika nga kaadi yaffe baji mbu NUP I mean mbakachoka byekolonda kabba kaadi yaffe ne kajiwa omuntu gw'agala abo balala abo beeri ewase bamala Bukoto Central yajiba bamuyitantamu yajiba kujamiru Kivumbi yeyo Lubongo yagwe yabadde awanika kati eyo Nalwoga Kevin Nsamba yajijja ku Fred Kintu Grace Mityana South bamala okugaba kaadi omundi ogwasooka NUP ino olukuŋŋaana Emityana ewanika oli omusajja gwasooka ojjuwa olukuŋŋaana lwe NUP luggwa olweyo NUP eddamu efulumya lisiti endala nga bagijje ku oli ate bagiwaddaani Kevin Nsamba n'oli naye n'ayingira lwesi ne Kevin Nsamba mwali ali ku ssaawa naye gundi yabinyumiza 5 engijjako kubanga ekituufu kiri nti oyo Grace teyalina ssente yali jasi mukwano gwa Butebi naye nga bambi yabadde mu struggle bagamba mbubawo oyo omuwala Kevin Nsamba yagiteekamu ssente era nze 5 yaŋŋamba nti ssente nti kati bo baapanga in fact abo ba Kevin bakipanga Kyagulanyi bw'akwata Grace n'amuwanika Grace Kintu Fred kati beyapanga beyaleta ku lukuŋŋaana bawere ebibiri bagamba oyo fene tumwagala okitegeera bakuba olube kati Kyagulanyi bwadda ku baka stage abuuza ab'Emityana biki bye mwankoze mumpanikisiza omuntu nga n'abantu tebamwagala kati nga bamaze okubala kino kyonna nti bwe bamala okusola Kyagulanyi mu katega ako ndi wana switchinga kaadi tekijja mwewuunyisa kuba yakirabako naye mu constituency nga abantu oli bamugoba kati omukulembeze yagendera ku bandi wagoni constituency eyo erimu lumu wa DP naye ndaba Kevin Nsamba atambulira buli Kyagulanyi wabeera kati ekisooka ye ng'omuntu talina maanyi mu constituency agenda kukozesa kino ekyokubinga ebuumani talina maanyi mu constituency abasinga kati let me tell you nti they are many people not only NUP candidates but also NRM okusingira ddala NRM ne NUP nga tebasobola kuwangula singa tebalina kibiina
kati kankubule kino modern kunyinyi teyani bade mbaka parliament singati yalina NUP nina abali bamuvuganya bali mata bakali disimbwa abali bamuvuganya yavuganya ko ne Kyagula ndi kuna musamu Kyagula wali tasoka kuwa nebo yali ayogera ne bali eri mu debate ngabuza ekibuzo yabagamba ate mwasimbye Kyagula nye mabega kubanga yalina amanyi gwe kito mubuuza nti gwe kito wasimba Kyagula nye mabega bili kuna musamu kwa yalina amanyi kubanga go wasemba andi yali yavuganya na Adam Constituency yavuganya ko kubasika atenga munafu muzibu kati oyomu they amene banji tugenda kola program endala nga tuongera okutema timu ebibiina n'abantu bazo twabasubiza obalita episode ebinunga ebiyimiridde as it stands so as it stands in Busiro East constituency Magola is raising eye Magola Wanise Mubanga and Umuteketeke is continuously declining Umuteketeke alina kudayo mu farm nawo za mateeka ebisajja bisatu abantu baba bakuddayo no bonna ne munne aliwa bwe bagitandika ono Lukwago ekyo kibimba 226 kigenda otegula Lukwago kiri mu odi 5 naye natwage gwe ngojeko ki nakakasiza abantu bagala bali mwezi omanyi omuntu agala mwezi gatana nsonga lwaki amwagala ngolaba abantu kati ono naye wa myaka 11 kati kanchikubulire NUP lwakwanti yakutokola mu service yani badde kola ekintu ekyamangu abo ba 15 bonna namboze bamuwanga 10 yandi badde bayiwola kwanti yagana abamu naye ekibimba kiri mu odi 5 okutegula sibula tugende eyo mbozi ndala kitegula odi omache baita odi 5 okutegula odi 2 kinategula kigenda kutegula naawe sibula kale wona bado sinziro okubeera ngo tulaba leero ne Kimbowa tugenda koma wano tutandikiraawo olunaku olulala ku wiki namba tugenda kuba aturuza tunamujjako engalo tetugenda komujja ate tusobola mujjako engalo tunoleta analyst abenjawulo basobole okukola analysis oba okuanalyzinga kale mukama abantu 10 mugende wali ku ewa Bivu Organic ewa Dr. Senjo baba weddagala mu abalina okusomozebwa simanyi pressure zakwata simanyi obusajja bukoloma simanyi ebintu twebiteyo bigala otosekera mu ndwadde z'abantu ate ndi abasajja abalina ebintu abalina endwadde nga tetegerekeka naye ng'otyano zogula naye bannafe ababiva bakozesa habo bajja kubanga bakutabula eddagala basangibwa Bumengo abana balina ebigere bigenda biyulika byava mu nkyakya nezefuuka amaga n'ebiringa ebyo oyina tensolites ofuna amagwa mu bulago banafa bipa bajja kutabulira eddagala sobola kubanga ojjanjabwa era owone basangibwa wali ku Beaver House Mengo Hamu Kasal Road oba opposite Masengere ate banafa ba Dream Restaurant bo basangibwa Wandegia wali emmere ennungi bafumba ekyemisana ekyeggulo ate nga ebintu byabeera smart bibeera clean bibeera mu budde emmere wogitukira ogisangawo nga yayidde dda ate nga nnungi abaana bakola bulungi bali kiriya gendawo osobola bakulira ne bakukolera ka delivery ku namba ya simu yawo bajja kubanga ne ku mikolo bafumba banafa aba Dream Restaurant wali Wandegia bagala mukolera emikolo nkubira ku 070273 obeeyo agala mukolera okwanjula okukyala okuyingira n'ebiringa ebyo nja kubanga ensonga zo nze kwasaganya bulungi kama batukumire mu subscribing mu liking mu commenting era mwerabe.